yanze mbiru smart of Uganda ow'entuuma nga bwe nabagamba nti buli kiseera kati mbeera mpita ita nabagambye nti nnyinimbu atakwata mu kisibo enkoko zifaanaganga zonna ne ziggwawo kati bwentyo mbadde mpita ayita nga nzeeko wano okunywako ku kasoda wensiŋŋaanidde omukulu sebo omukulu nsanyusa okukusinkana esebo mbadde nkusuubira Masaka essaawa zino nga muli mu kamwanyi twabanga mu lukoba naye mbijjukira bulungi okyalukuba wa lukoba lwatabuka ki kyava ku ki endongo nsumululo endongo ogiwulire endongo yatabuka etya kakati ebivvulu twabikola ebivvu ne bijja biyingiramu abayaaye ne boonoonera ddala endongo totale abayaaye naye ekizibu kyava okimanyi kulanga bayimbi ne batakola ki kwegamba ekyo ekibuzo kyenfunye kyennyini ansa gy'otandikiddeko bwe nkusisinkanye wano nga ggwe omukugu mu bintu bino nenjala okukubuuza lwaki ebibiina tebikyaliwo eby'abayimbi mu ggwanga n'ebivvulu tebikyaliwo kaakati ekyebivvulu kimu kibuuzo kimu n'ekyabayimbi okubanga bakendedde nakyo kirala tetukyalina na nnyimba mpya kakati obuzibu businga obunene buva ku ebivvulu okulanga abayimbi nga tebagenda kujja awo wennyini kati abalabi baffe ne tubabba omuntu ojja n'okola tugeze ewammwe esibukwa mansimbi n'ogenda n'okubayo ekivvulu tugeze olanze Spice Diana olanze King Saha otaddeko Mathias Walukagga otaddeko awo senga w'abaana Nabitaka ofunyeyo abalala abazimba wansi okubya ekipande abazimba bano betuyita bakatenerize abasookawo posta nga nnene bweti nga nnene ejjudde kakati emitwe giri emeka 3 kyova oleetako ogwo awo wali obuzibu awo era wenfunidde okusomoza ngamba kenkuguddeko tukimale leero oleeta omu abantu bali ne banyiiga nnyo kati bw'omanya nti oba ndeeseeko Mathias Walukagga Spice Diana no simuleese naye aleeta abavubuka bangi sireese King Saha aleeta abavubuka bangi sigenda kumalako kati nga ogamba manyi kye nnina okukola kugulayo sasi kanfune Gravity toguzeyo sasi nkyali kwakola obuyontu bulamu kandete Gravity aggale abantu ba Saha bano kubanga bayaaye sijja basobola lwaki olitazza ate n'oleeta ono anti kakati obuzibu bwe nkugambye okusookera ddala nti bayaaye kati bali abayimbi obatadde ku kipande tewabalaba era gwogenza okugenda ebukoma nsimbi tebamanyi okitegedde kakati gwe bw'otuuka eri ogenda okukola nga ssente okoze eki ozifunye n'ogamba nkoze ntya kankubire Saha ajje ogenda okukubira Saha ng'ali Irundu ali wala eyo okitegeera nga we kiyeetaagawo kajjeeti kati awo ng'olina okuyiiya bano abayaaye obutayonoona byuma bya musajja bye napangisizza kambafunire lasita munnaabwe ng'ofuna Gravity naye njagala weeteeke mu kifaananyi ng'oli mu restaurant matooka ogalya muwogo omulya akawunga okalya bulungi olya ennyama olya ebijanjaalo olya n'engege kati n'ogamba nti mpa amatooke otekeko akaceera awo mpe n'engege kakati obwongo bwo buyingirwamu nti ngenda kulya amatooke n'omuceere n'engege kakati omwana omuwala kyava ajja gwewatumya amatooke n'engege n'akuleetera akawunga omuceere n'ennyama byonna obirya naye obwongo bwo ku olwo bwaguze kiri bwazze bwagala kiri okitegeera kakati ffe kyekirwadde kye tuteeka mu balabi omulabi ayagala abayimbi bonna naye okuva lwe watendeka okuteeka bipande byo
wamugamba ogenda mmuleetera Spice Diana n'okiranga omwezi mulamba era amanyi n'okunotinga nze bwanannyimbira luno oluyimba mbasiba kakati n'ava eka n'aleeta ne bawalabe n'abazzukulu n'abaga tugenda kulaba Spice Diana kakati ate raba bw'otumuwa Spice Diana n'omuleetera Mary Butter so ne Mary Butter amwagala naye si gwe yajjiridde kakati abalabi ne bava mu nsonga banyiize ebivulu babikyaye kakati ono omuyaaye bw'amala okwonoona ebukoma nsimbi kati nze kyenva ndeeta gurupu yange nga yo ntuufu eyamwagala kati mwagala production ngiziteeseteese bulungi ntaddeko abayimbi bonna bennanga mbalina nannyini omukyala Jackie Kizito ntaddeko Sebbaale Fred ntaddeko Sekabira Kibuuka William Mukaalo ka Buganda mbalina tekuli kyennindye n'ekimu kakati n'entimba nange wa ebukoma nsimbi kakati abantu bali benjagala bajje balabe ekivulu kyange banyiiga bali bababba banyiiga kati bagamba nze n'ebidongo byantama kati awo olaba ekyo ekipande okiraba kati ono omukyalo ono Jackie Kizito ye nannyini kibiina oyo ajja kubaawo naye ono Sebbaale ono tajja kujja kitegeeza n'ono tebaliiwo oba okitegeera kati nze neŋŋenda ebukoma nsimbi n'enkola ebituufu n'ennaazaawo enziro yonna omuyaaye gye yakola ki gyereka ayonoonye abantu ne bagamba mutuufu sajja baatukubidde endongo nabadde munaye sibisuubira kunyuma naye nyinza okulaba nga buli muyimbi waali nga batuzannyira ekivulugwe oba okitegeera nze nentereeza kati mba naakamala okutereeza ne wajja omuyaaye omulala ng'awonese posita kakati ate oyo abagamba nti ndeese Shiba ngenda kuleeta Bebe Cool nja kubongerako ne kamiliyoni ne bagamba ate kino tetukirabanga tugende okitegeera ne beetegeka ne bajja kakati ate ono ye ate n'abamubbi nnyo tabaleetera aggalawo kati n'agamba Bebe Cool simulina ne Shiba sikola ki simulina kamiliyoni sikola ki simulina n'aleeta abayimba awo ne bayimba okuva ku ssaawa 3 n'aleeta ba Superman ne bayimba wa eziwera essaawa 7 n'alaba DPC n'agulayo essasi n'agamba omanyi awe mbadde njala otuntaasa kubanga kamiliyoni afunye obuzibu ate Shiba bagenze okumukebera awo ng'embirizi zimuluma ate gundi kakati abantu bagenda kwonoona ebintu jjukira yo poliisi omulimu gwayo kuyamba abantu abafunye obuzibu nejja neegaadinga abayaaye ne bakola effujo n'ekubati ya gaasi neteebereza omuntu eyavudde eka ng'azze kusanyuka n'aleeta abantu be n'akwata ssente n'azikuwa n'oziteeka mu nsawo bw'omala oziteeka mu nsawo n'omubba tolina ky'omuleetedde ne bamukuba tiya gaasi mu kifo n'ab'emigemero abalala babeerawo awo ku bbali nze buli bwe ndowooza ku bantu abo mpulira obusungu nga bunzita kwegamba oli ku kiri lwaki ebivulu tebikyaliwo n'ebibiina tosobola bikola kubanga obulwadde buli mu bana abateekateeka ebivulu be tutamanyi gye baava tetunnaba kufuna ngeri yonna yonna gye tuyambibwa era ebigambo bino nabigambako Abitex nembigamba balunywa nembagamba bannange bwe tutataasa mulimu guno balunywa tebamugamba ekintu kyatalina akaidiya ate be batukulembera oba wagamira mu kiti kyabukulembeze be bakulembeze baffe mu NPA muli ba promota ne munoonyeza ssente bannaye ate tunoonyeza ssente gye gwani yakupromotinga
abulire eggwanga yandi ekitabo ky'emmere yali ggwe ne mukama wange Mathias ati ombuusabuusa oli mutuufu kati bwe mba njogera ku bwa promota njogera ku kintu kye mmanyi promota yakola ate ne balunywa wadde kati mukama wange ate mutabani wange mu ndongo mbijjukira ekitegedde kozi yalina group nga bagiyita batya yali bwayise mu Happy Hours combined talent olwayimba ne kayemba solo kakati mbadde nkulaga nti nabategeeza ne bagamba nti ebivulu byetaaga okubaako enteekateeka ng'omuntu tava buvyeri mbuno yalimye lumonde we n'abala kakati bwe yabaze kati kajjeeru egindi atwale David Lutalo ekikyusa weetaaga okubanga okutwala omuyimbi olina permission gy'ofuna okuva mu bakulira ba promota ekibiina nga kikuwa olukusa ate olukusa okulufuna nga ne bano okukuwa nti okkiriziddwa okutwala abayimbi okugenda okukola osooka kuleeta lisiiti kuwabagulidde nti nagenze wa David Lutalo ne mulaba oba nalabye manager nensasula era lisiiti ya David Lutalo giraba ekipande kyange kigenda kubeerako Yaredi lisiiti ya Yaredi ogiraba ngenda kubeera ne John Black lisiiti ya John Black ogiraba ono manage promota balunywa oba bitekisa atudde mu office n'akwata essimu n'agamba manager wa David Lutalo ekivulu kino okimanyi nti ndi wamu nakyo n'akubira owa Yaredi n'akubira owa John Black ekivulu okimanyi nti nkimanyi nga kukiriya linga genda okole ki kugamba kambuzeemu mu manager omulimo gw'aba promote organization yaabwe egenda kutereeza mulimo gw'abayimbi oba enoonya ssente kati obuze okutereeza omulimu gw'abayimbi kirala n'okunoonya ssente kirala buli muntu omulimu gwakola aba agunoonyamu ssente naye ate olina okugukuuma okitegeera tosobola kugamba nti nno oguddewo restaurant ogambye abantu nti mujje mulye emmere buli kika kya mmere nkirina ng'ate emmere oba weegaze kati kyembadde nkubuuliza bajja kugigula kale obaguza teekaawe n'ogamba kasita tebaliira wano bajja kuliira ebyo ebigaze byonna iwamu gw'osiiringa agende anaalabiraka agenda kudda omuntu oyo lwaki nkubuza ekibuuzo ekyo nze mbadde ndowooza nti nga mwe bapromota singa mwatandika dde okutuukirira abayimbi abalinamu kumanya bagamba twagala tukole ekibiina gamba kisobole okukendeeza ku bivulu bino ebinyiizizza abawagizi kati ekyokukola kirina kubeera bwe kiti waliwo federation ey'abayimbi ekulirwa omukulu Eddie Kenzo buli muyimbi yenna mu Uganda yamusitula n'amuzingazinga bw'ati n'amuteeka wali wa emutundwe koba ewa weeyitaani tolina kyogenda kukola nga Kenzo takola ki takimanyi kakati obuzibu tuyina association bbiri tuyina federation y'abapromota kakati tetunnaba kuzimba bulungi enseke eziyiwa mu federation y'abapromota okitegeera nti gwe bw'oba oli kapicholwa ng'oyagala kutwala gravity waliwo emitendera mw'olina okuyita okufuna gravity omutwale era gw'ogenda okufuna olukusa ewa DPC oba OC station okukuwa security oteekwa okuba nga olina empapula zino kati ekyo kyekitakola ki kitaliwo nti federation y'abayimbi n'ey'abapromota birina okukwatagana ne balyoka bazimba omulimu omutuufu nga tomalagawa matukabuwa matuserino kati ekirwadde ekiriwo omuntu akola byayagala ate tavunaanibwa ogenza obbya abantu okomyewo olatta ate
abantu abo bobbye be bafeera bemugenda okuddamu kati obulwadde buli awo era kyovudde onsanga wano nga nkutte gita yange mpisaayisa mu nkoba oba nte kati nkwate mu ndago n'akaseera kano mwabeeranga Masaka mu Kamwanyi twabeeranga Masaka nga akamwanyi tukanojjola kaakati music yafuna ekizibu ekisooka nkikubuulidde kati ekizibu ekyokubiri nakyo kankikuwe ate kino kigenda kuluma nnyo ekisaawe kya music paka ng'abantu bakkiriza ne bakkakkana ffe we twakuba endongo n'okubaako k'ogamba nti kano nakajja mu ndongo twalinga kitupangisa bayimbi nga mwina ebibiina nkujjukira nga tuli mu Namige Standard Singers webale era nze twaliwalise ekyatuka mu Namige neŋŋamba omanyi nga omuntu oddaawo n'ofuna omwoyo okulabikirwa okw'enjawulo n'ogamba naye mukama wange Mathias Olukagga n'amala afa naakola ntya kubanga okufa tteeka kati nga mulabira ddala nga ye Katonda wange era lumu neekyanka okuva ku mulimu neŋŋamba ate kati neekyanga ndagawa natuuka ku luguudo neŋŋamba ate ndagawa gye nziruse ku mulimu ate mbeera wakaawe kati mba kati ovudde mu Namige ate ogende ewe bwayise mbajjandabira ampe emmere kati nga kyabusiru nnyo era mwasobola okunfuga emyaka egyo 6 ssebo kaakati twakufuga naye kye mbadde nkulaga nti bwe nalinga ne gurupu tugeze Namige sitawaayo nga ye Walukagga naye Walukagga saamusasulanga wabula nakwatanga ssente nenkuba ebipande nenkuba bbana nenfuna abagenda okutimba ne bagenda ne batimba nenanga ku leediyo olya bulungi era nga buli kyenkola akimanyi wakubye posita mmeka olwo posita ziva mu Muzamiru okuva ewamu mu Muzamiru tukyuse tugenze ewa Kijjambu tuvudde mu Bakijjambu tuzze mu Marobati bamoze naye lwaki mwaliwo okunteka ku posita ate bateekako gasiya tujjuza bujjuza kipande nga nali nyanyogera ku posita omundyako eswaga nze wandabako wagenda ku kipande ssebo we nabeererako era nali nsaana nakula ku kipande ate nze nejjako nyeze mwaliwo okitegeera kakati ekipande tebakuba bukubi kipande kinyume oleese eki kiki kyogasa ennyo nali ntandise okugasa lwakubanga gite enkoba 6 we wagasiza twakuteekako 2-3 gita nagitandika 2-1 nga guggwako ate wayanguwana nnyo omuntu oyajja 2-1 2-3 noba ku kipande ola ndi wayangu nakozesa speed nnene yali nnene mwina ekibiina kakati nga buli kyenkola omuyimbi aba akimanyi kitegeeza nti omulimu ogwo gwaffe ffenna muzimba omulimu gwamu loosi emuvunaanyizibwako profit emuvunaanyizibwako ebizibu byonna ebisobola okugwa mu kibiina bimukwatako bwe twabadde tugenda Nakasongola emmotoka yayabise omupiira akimanya okitegedde era we twatuuse mu kitundu DPC n'atukayanya yabadde atumye permission yatukyajinze sente nyingi omuyimbi byonna nga akola ki abimanyi kakati bwe tufuna sente tusooka ne tujjako bye tukozesezza ne tugabana sente zisigaddewo ekyo kye bayita okukola kakati ebyaleero omuntu awa matuka eri n'agamba mbu agenze kukola kati ngenda kutwala kantwale Walukagga ne Kapo ne Mary Bata eruweero n'asooka n'akuba essimu ya Walukagga ne bakkaanya miliyoni 5 kale ssebo kansooke nkuweeko 2 okitegeera kakati ne bakkaanya n'omuyimbi omulala n'omulala agenda okumala abayimbi ng'ali mu miliyoni aga 2 akyamuukirira
Chovola nga bali batimba ne batakola ki ne batabaleta kakati otadde mu kivulu abayimbi bokka miliyoni ameka 2 tonna sasula byuma abo tune bya shone bya drive bakugamba bobe webali abayimbi webali kwa abayimbi botadde miliyoni 2 tekuli n'omu ayina jita tekuli n'omu ayina wadde omuzinyi agenda kujja mu saati ye bwati atule wali mu motoka agambe soko mulaba mpe balance wange nyende nyimbe wamuwa sente miliyoni 5 mwakanya miliyoni 5 no muwakezi 2 akubanja mmeka 3 atuse mu kifowe watimba olina abantu 4 ze miliyoni meka ezo abantu binazi bize miliyoni 4 ate yakubanja mmeka 3 agamba zimuwe losi yo temukwatako gwe muweki kwegamba ozimba lutindo lwa bubbi bw'abayimbi si bubbi omundu atategeera kye mugamba alwawo okukitegeera nkugambye okuyimba kufaanana ng'okuyigga simanyi oba wali oyizzeeko oba omanyi kye bayita okuyigga nze nkyali muyizi wayiggako tugaba n'ensolo gye tannakwata wayiggako ku miso kungabi biki ebyo ffe bye twakwatanga olubaka amujje ziri ensolo z'amaanyi tezaaliyo ewaffe kakati kalina ekibira ky'empisi nga zekulage kye bayita okuyigga abayizi baagabana enjobe erizaalibwa mu mwaka gwa 2057 okuva kati enjobe erizaalibwa baagigabana dda era bw'erigwa mu kirimba beppa buli muntu ennyama gy'alitwala okusinziira ku buvunaanyizibwa bwe agimanyi naye tosobola kugenda wa musajja ayina olutuula oba ekitimba kubanga mu nnyama eyo enjigge nanyini lutuula ensolo mwetodde bamuwa ekisambi ku nsolo eyo kakati gwe n'osooka n'owaayo ekisambi nga ogenda kuyigga tugeze ogenze ogamba Mr. Mubiru waliwo tugenda kuyigga engabi eri mu kisaka ewagundi leeta olutuula kisambi mba nkifunye soko mpe kisambi kyange bagabana bbanga kwegamba ye n'omuwa ekisambi kye kakati n'ogenda n'oyigga oba ensolo efudde oba tefudde yonna yaba yakoze eki yaba yayiseewo kati ye music bwali naye kituufu bw'ogendewo nanyini lutuula n'owembwa simanyi bidde simanyi mafumu mwenna mugenda kuyigga kakati ensolo bw'etaffa era mwenna muddayo nga temulina ki nyama era tewali gwe babanja ne muddayo enkya bwe mukwasa buli muntu n'agabana kyakola ki okusinziira ku buvunaanyizibwa n'atwala kiyagabana n'atwala okusinziira ku buvunaanyizibwa bw'aba akoze okitegedde kakati n'okuyimba bwekutyo bwe kuli tukomye wali onabanje miliyoni 3 ku mulango wali w'ennya z'otakoze okitegedde kati obulwadde awo we buli kati mugenda kubunogera mutya eddagala nkugambye ekiyinza okutereeza embeera eyo be bapromota okukakkana n'otoduma na kintu kakati omuntu bw'akuba oluyimba kati nawulidde ono muvubuka gundi ono muvubuka bamitaani ono ayambala enjegere kati omupya alien skin yasumuluddewo oluyimba awo kati we lukwata buli muntu ojja kumusanga wa alien skin luno oluyimba lwe kalina odayimba lubaale w'ekika namutereeza amayembe g'ekika tuli tuti oluyimba olwo ekiriga eddufu olw'amaanyi era nsaba oluyimba olwa ne mu lujjumbe ennyo mu lugoberere mu lwagala ennyo omulenzi oyo kamage nti apromotingiddwa bakadonkamu okufuuka omuyimbi nga bw'ojjukira ebiseera biri byabeeranga ali ku ofiisi omulama gwe yayimbyeko omulama gwe yayimbyeko mulungi ne sitayiro gye yayimbiddemu nnungi nnyo kaakati ng'oluyimba terunnaleetayo muntu n'omu asobola okubeera ne booking 8 nga terunnaleetayo muntu n'ogu n'omu asobola okubeera ne booking 8 nga bamudipositingako dda
ono amutwala Nakasongolo, oli amutwala Bundi Bujjo, ono amutwala Kasese, oli amutwala mu bbaala ekyengera awo. Kati tewannabaawo n'omu amanyi abantu bo balwagadde bajja. Okitegedde? Katobuguma. Tobuguma. Era kyenkugambe ndi ne bw'olaba nga tulinnye ku poozi. Toli Masaka. Buli promota ali mu Uganda. Bamubanja sente nyingi. Yateeka abayimbi ne batajja. Ekyobutajja si kye kikusaza. Okolera awakyamu we baayonoona. Kituufu. Okitegedde? Gwe ogenda okukola ebituufu. Ku Tavern Woods. Nga bali baakoowadda. Nga baakamala okubbawo. Kwegamba yavaawo yatta sente zoona ali. Yatta se yaha. Nkutegedde. Kakati ne kituleetera loosi. Buli promota ali mu Uganda bamubanja. Muli mu Kivuluganda Mbulago. Tosobola okujja kulinga akulimba. Bamubanja sente mpitirivu buli promota. Kati nkubulireyo ekivulu kyennatya. Ekivulu kyabadde ku kalenda awo. Yali Easter. Yali Easter. Ye yakaggwa. Ekipande kyaliko abanene. King Saha. David Lutalo. Babiri. Spice Diana. Basatu. N'abalala. Eno wansi ne bayiwa ba David Mugema. Zagenda okuwera essaawa ezi. Nnya. Nga bonna bamaze okuyimba. Bana abanene? Balina gye balaga. Kati ate nze nva waka ssaawa nnya zigenda babayimbi ba. So yali ewedde. Nga bakubera eggwanga olusembayo. Ekivulu kyetaakuziika Kololo bannange. Okitegedde? Yateeka ekivulu ekyo mu Kampala mwali. Mwali. Naye ebintu ebyo si bituufu mugera binogera muti eddagala. Nze njagala ndowooza ne bano bakama baffe abatukulembera mu bapromota baleka tebalina bulungi ssente. Kuba singa babadde bazirina buno obudde bubadde bwakutuuza meeting bukubirire buli muntu n'aleeta ebirowoozo. Ate balina ekizibu bo balowooza nti bano bapromota bategeka ebivulu ebinene sibanyine ntegeka enkuuka nategeka ku Serena nti nno be bamanyi endongo bokka. Endongo ffe tugimanyi nnyo kubanga uvanga ku muntu atambuza gurupu ng'eri ku zero neetuuka neefuna ebyuma ebyayo, gurupu neetuuka neefuna emmotoka, neetuuka neefuna buli kintu, naye nga yali wagitandika teyina ki. Jukere twali awantu bwe twali mu kifo ekimu ebyuma n'atulekawo n'ateesa n'owemmotoka naye ng'abanja bagamba kati tugende. Kati wagenda okukyanga tuli kuki nga twakoze ekiro ku makya twakola tutya? Abano we bagenda ate baasobola kugenda ku poliisi yaawo ne bakuira essimu ne bakuyita. Tuluddawa twali eyo mu kooki eyo munda mu nsozi mu mayinja wagenda ku poliisi n'akuyita n'omunyira abantu bano ebbanja lyabwe ndimanyi era tujja kubasasula kati tubagumikize tukole wiiki eno 2 tugende nga tubawayo ssente. Baaweta ate badde baasimbudde nga beekyaye endongo nevuga ne tukuba endongo ne bayimba. Kakati kyenkulaga nti ffe twatandika endongo mu kweyiiya. Nze navugako mmotoka lumu kati kankubuulire endongo bw'obanga nzize kukunnyonnyola gye tuyise otya n'okutya. Navuga mmotoka twali tugenda Kakindu Mityana manyiwo bulungi otera Nazigo noddenga kati ziwera essaawa 6 emmotoka gye twali tutambulirako kaali kaddayana nga kakadde nnyo tuteekako emifaliso n'ensawo n'ebyuma n'abayimbi bonna tekaba kali kamuze igo kakati dureva waako n'agamba nkubuulire Lubwama sigenda kuvuga mmotoka abasirikale b'ebujjuuko sirina wengenda bayita so tugireke tukole eyenkya nijjukira nze nataddeyo ssente buli kimu kikola ki kigenda mu maaso neŋŋamba tugende n'akwata ebisumuluzo n'aŋŋamba n'abikwasa gwe bw'oba ovuga emmotoka kola ki vuga eno ddala na kaswaki ezo
Nengamba abaana mutuule. Nitwewanika waggulu. Nengamba kati Lubwama. Okufa obwavu. Oba abaana bange nga tebalidde emmere. Kati bansibe. Ningikoleza. Sawa 7. N'olumba abeebujuuko. Nyingirawo. Batuuka bujuuko omusajja n'agira ati. Terina buli kyetaagisa. Terina buli kimu kifu. Ate nange agivuga sina driving permit. Omanyi kimu kuvuga. Nangamba nti ssebo olagawa. Nemuga ngenda Kakindu. Nangamba emmotoka teriiko mipiira, terina side mirror, ndabirwamu yayatika. Terina misolo. Terina ndi breki. Wayipa tezikola. Nangamba kati ngenda kukolera kiggwe. Nangamba mpa permit. Nemuga sirina. Nangamba kati nkukolere ki. Kyava ngamba sooka oveeyo. Nenvaayo. Yakusaasira. N'atuula nangamba kati nze kantule wano. Gwe genda wali. Bwe mba nvuga emmotoka efaanana bw'eti nga ggwe musirikale nkuyitako. Yakuza mu kiraasi n'okusomesa buto. Namugamba tompitako mu mateeka. Naye bw'onnyinnyonnyola ebizibu byo nsobola okukuleka n'okola ki? N'ogenda gy'olaga. N'ogenda. Ne mugamba abaana abo balaba abali ku mmotoka eyo tebalina kyakulya. Nze nina okubatwala bakuba endongo bafune ekyokulya basobole okulya emmere basobole okuba abalamu. N'olwekyo nkusaba ssebo mu mutima mulungi tuleke tugende. Nangamba genda. Amiina. Naye simanyi nga abasirikale abali ezigoti onoobayitako. Naye nakutiisa. Wali oyise ne bajjajjaawo. N'ensimbula. Tugende tukuba endongo. Kati ffe. Muli bamalirivu. N'omulimu mugumanyi. Oyagala kwogera ku bizinga? Tonzijukiza bizinga ebyo. Ojuka eryato eryatula nga tutuuka tuti. Litudde ku lina eryali litisse bbulooka. Buli omu agamba mugobe wano n'olira temugobe awo mugobe wano. Kakati bannaffe abatambuza association federation oba okuba osooka kubeera mu association kuyingira federation abatukulembera mu association ezo ez'enjawulo obukugu bwaffe babwetaaga. Ekintu kye ngenda okwogerako nkimanyi kubanga nze sigatta muyimbi oba ebbanga lyonna tetwagattanga nti gundi ne gundi ne gundi tugende tukole. Nkugambye opromoting omuyimbi okuva ku zero n'afuuka omuyimbi omuki omuyimbi omunene oba okitegedde. Kakati ekizibu ekiriwo walina okubeerawo ba businessmen agamba nti nalabye omuyimbi wali noono kambagatte naye tulina okuba n'emitendera emituufu mwe tuyitira ebyo okubikola. Kati obwo obulwadde bwe buli awo. Kaakati katubajjukizeemu tunaatera okubasiibula ebitongole ebitusponsoringa mu puroguramu zino eza TV, Smart Studios TV, esooka Smart Studio recordinga music, ekola audio ne video n'ebirala bikwasagana ne music. Ennamba yaabwe abeetaaga eri 0755 410138. Then tulina kibaya promotions ekola omulimu gw'okuteekateeka show entuufu ebivu n'okuprogramminga omuyimbi. Ennamba yaabwe eri 058 906 4868. Tulina ne Shell Electrical Powers eneekola ku bulamu bw'ennyumba okusiiga langi n'okuweyalingira amasannyalaze okuva ku payipu waaka paka lwe bakuteramu balubu ne zaaka. Balina ne balubu eziyimba. Ennamba yaabwe eri 0776 92 2769. Tunoonyeeko katwongereyo ensonga emu tumale tugendeko mu kalanchi. Omulimu guno mugumanyi nnyo. Kaakati nzi kyenjala okubuuza. Nze njagala nkulabe ng'oli ku mmeeza y'executive ya federation ya NPA. Nyinza obutabaako. Oba ng'oli ku advisory committee. Nyinza obutabaako. Naye kubanga bwe mukola tugeze ttiimu y'omupiira kirabu esobola okubeeramu
abasambi 30 oba 4 naye ate nga tiimu egenda okusamba balina kuba 11 tekitegeeza nti mwenna mugende mweyiwemu oba nti abatudde ku katebe tebamanyi nabo baba bamanyi naye ku olwo kooki yalonze abe 11 be bagenda okusamba match eyo n'olwekyo sikayanira kubeera ku board naye njagala nnyo nga tebannaba kuwunzika kye bakola njagala okuba nga meeting gye etudde ey'abapromota Kibaya Mwendi ndabawo wali Mugerwa Tamuna Owe Kabembe njagala okuba nga ndaba manager Katongole Paulo njagala okuba nga ndaba Muzeyi Kafeero Kafeero Z awo yiso koleke okuba nga ndaba Sekyoya Ibrahim mutegedde bulungi bezatulaba mutegerera aluwa mutege kola binyumira kakati abantu abo golabanga batalina mugaso naye balera music tosobola kunoonya emirandira ja David Lutalo nga wansi teri mutegerera ye taproot esimba mutaka okitegedde tosobola kunoonya enduli ya Mathias Walukagga nga mu mirandira tolaba Lubwama joli nnyo tosobola kunoonya maanyi ga Sebbale nga wansi teri Tamuna era Mathias Walukagga bw'aba ayina olimba lwayimba kangeze ayina okugamba kibaya gwe ndifa nkutendereza wafuukira ddala olukoba lw'ensi byendira enywere bizibu byansi bambi twalitudde wamu ebyobufuzi ndi biyinza ntya nga nkulese gye nkulese kale munsabire okitegedde kaakati olwo manager gwe nkubuuza gwe bayita Katongole Lwakataako oba okyamujjukira gyali maze emyaka nga 9 mu 5 simulabangako gyali akyali mulimu gwaffe mwali njagala mulabeko omwami oyo kakati abantu abo bwe meeting y'abapromota bwetuula tebabalowoozaako kakati nga bagamba bajjo balunywa Abitex Keti kati nno Balamu kati mwabo ate nnyinza okugamba Keti abo bonna abasinga obukugu mu mulimo guno kubanga yali apolomotinzeeko group 2 ng'azijja ku 0 group chezo Diamond Production ya Katolubwa balinga bonna Eagles Production yekijja mu Diamond oba okitegedde kati oyo njagala okumulaba kaakati kozi twatesezza okweyimbira ne olaba tugezeemu nga bwe tuneeyimbirako tujja kweyimbira ebintu byaffe tuyimbemu ebintu byaffe kati nsula luyimba ki mbaga y'abalaasi teeka nsibe wano awo lya mu ndago mbaga y'abalaasi wekaddala ejirya ndiyamba bengule olw'okusengeka obuyimba obunyuma